Bwetwogera kati nga Ssaabasajja Kabaka wa Buganda akandudde ku ddoboozi eri abo bonna abakutte maapu ya Buganda ne bagisiimula ku ya Uganda. Ssaabasajja Kabaka agamba nti bwe baba nga tebatuwagalako ku maapu ya Uganda then naffe tubeesonyiwe tukole ensi yaffe Buganda tuyimuse ekitiibwa ky'eggwanga era tutambule. Tusuubira nti bwe tunaakola ekyo tujja tambulira ddala era eggwanga laffe lijja kuba lya njawulo. Tuteme kwesiba kuba twagala nti maama Buganda tebagitadde ku maapu, maama Buganda tebagitaddeeko. Baganda bange tubalage nti tebitukwatako, tubalage nti tugenda kukola kimu ekitambula era tugenda kufuna eggwanga ery'enjawulo. Tusuubira nti Uganda yaffe ng'etambula ng'eri maaso ng'etambula bwekijja okufuna ekyenjawulo. Tukkiriza nti Buganda ng'ekutte wamu era Buganda ng'etambudde wamu tuwakitagenda kutambulira ddala bulungi. Abalimi ne babalabanga abatalina magezi yenkola yaabwe kujja nga beekuza n'okwekulumbaza okukakasa nti bali waggulu. Kakati akawanga kabwe akabbato njagala okubategeeza ebigambo bino. Mwali mujja wano okujja okulwana nga Museveni abakulembedde. Najja n'afukamira mu maaso g'Obwakabaka bw'e Buganda. N'akola buli ekigwanidde mu Bwakabaka bw'e Buganda ne yeegayira ne ku Ssaabasajja Kabaka okumujja gye yali oba yali amutadde ajja amwegatteko mu lutalo Abaganda tusobole okufuna okukkiririza mu ekyo. Singa twagaana Museveni yali badde afiiriddeyo. Kaakati mwajja n'ebirowoozo bya 50 years plan. Mwajja nabyo nga mmwe baki? Nga mmwe baki? Ba patriots, ba African, nga mmwe Abannalwanda. Pan-Africanist. Bwe mwajja n'ekyo ne mukiteekawo kye mubadde mujja mulwanyisa naye nga 50 years plan Bannayuganda njagala okugibategeeza teri ku Bannayuganda bonna 50 years plan eyogera butya bwe tukulashinga Buganda. Ekyo njagala bakitegeera bakyawule. 50 years plan teri kufuga ggwanga budde buwanvu. 50 years plan butya bwe tuyinza okujjawo ne tukulashinga Buganda ekyo bwe kiri. Abasinga obungi mukoze ku research. Muddeyo mutunuulire ku gundi ku kye tuyita dissertations za presidents yakolera Tanzania ku first degree ye zaali zoogera ki? N'abalabadde mbatunuulire speech ye gye yakola bwe twateekawo podium egatta ba president akantu kayogera crashing or either nasanga Uganda eri under oba akantu ke tuyita enclave akatidi nga ka atom bwe kafaanagana nenzijanga mbazimba naye amakulu bw'osoma ebigambo ebyo ne butya bwe yajja atusinkagana yali ategeeza butya bwe yajja ng'akulashinga Buganda momentamu ye bwe yajja. Ekyokubiri ku kyo bw'osoma dissertation ye ekulaga nti yali ajjiridde butya bw'oyinza okujja eggwanga nga Buganda n'olifuula eritagasa. Kyovula mu nsiko yabategeeza ebigambo bino. Obote yali musiru. N'agwa matukira eggwanga ekkulu erifaanaganako ng'eryo. Eggwanga erifaanaganako ng'eryo mu Bwakabaka Buganda litutte ebbanga eddene emyaka egigenda mu 1300 olireka lyo lyennyini ne lyera ne lyesuula lyokka. Abasinga obungi tebategeera nnyukuta eyo yali ategeeza ki? Yali atugamba nti butya bw'asobola okupulaninga enkwe ne zisuula eggwanga erifaanaganako bwe lityo. Era ensomesa yaabwe y'abakomunisiti nga Museveni tekkiriza mu nkola ya Bwakabaka. Museveni is a capitalist. Mu communist mwawu bategedde butegeeze wano nti bajja nabo bye bali baduma nabo tebabitegeera nga babbye bingi ne bakwayiriza bingi n'okusula kw'abala nga tebayinza kuba nabyo ng'abala tebalina kye balina kubanga capitalism ategeeza ownership. Ekyokubiri ffe tugatta system bbiri tulina mixed and capitalism. Kaakati ate bo bakomunisiti lwaki ente zaabwe tebazigabana? Kaakati agenda okyeba nga si kituufu naga nti wali twawabamuko katono katukyuseemu. Kaakati ovudde ebigambo byonna obyogedde si bye bisoose ozoogera ebigambo bingi nga bidismantolinga Buganda in this guys naye Abaganda tubadde bagumiikiriza ebbanga lyonna mu bubiibo ne tukugumiikiriza tekitegeeza ffe kuba basiru Abaganda njagala kukiddamu obugumiikiriza n'obuwangwa bwaffe butambula nabwo bwe bukuumye Museveni okukakasa nti mu ggwanga mwali si maanyi ga mmundu si maanyi ga kifuba ago gayogerezaamu crashing. Ekyokubiri si kuba nti mugezi ate si kuba nti olwaliro alina kye tuyita Fountain of Honours Act emuwa obuyinza bugumiikiriza mu Baganda kyeki kyakumye Museveni okubanga wooli kubanga singa tuli kukyusiza omudumu gw'emmundu nkakasa amaanyi ge twakozesa nga tulwana gojje
tusobola okukozesa amaanyi geegamu okujjako. Mpulira. Ekyo kimu. Ekyokubiri ku kyo kyenjagala bannayuganda bategeere obukulembeze magezi wisdom. Kyovula Suleiman Bitabu yagamba nti nsaba Katonda mpa amagezi n'okutegeera. Bayibuli kyegamba nti gwe nnawa amagezi ag'omunda ne kungulu gwe nnawa okutegeera. Bamukisa abalina amagezi ag'omunda n'ag'okungulu. Kaakati mu 7 ku bibiri tolinaako ky'olina. Amagezi g'olina ga buli olyomi. Ndabira ddala nga ofaanagana Bayibuli kye yatugamba nti zisanze ensi n'abo bagituddeko. Mazima ddala b'omuli olyomi asse gye bali n'obusungu bungi ng'ate akaseera alina katono ddala. Kaakati mu 7 wajja kamanyengo ojja kujja kulya Buganda. Obusungu ng'olina bungi, amaanyi olina mangi, enkola olina nnyingi, naye ng'ate akaseera olina katono ddala. Era mu butono bwako olemeddwa dibuunikira yonna omulundi gumu. Mu myaka gy'ofugidde 34 we tutuuse Buganda tukyasobola gissa mu lubuto lwo. Ndayira mu nnya lya Katonda. Bw'oli kigezaako lw'ogenda okusiibula. Kituyambye na nnyo ng'okerebye era oserebye. Kaakati bannayuganda mutegeere akagambo kano. Asobola okukola ebyo ng'abadde acekinga ebintu bibiri. Kutegeeza mutabani we gwatembeta okujja okufuuka president, omugamba nti Buganda gy'otya tekyali mu makulu. N'anyeenyaamu alabe. Naye nkugamba ebigambo bino nti Bayibuli kye yagamba nti ekipimo ky'opimiramu banno nawe bali kupimira. Lindirira acekinga kulaga oli mu hoozi butya eggwanga bwe lifaanagana nti likyalina makulu. Tetutunuulira ebyo. Ndayira mu nnya lya Katonda ajjukira ebigambo bino baali babikutegeeza. Tolina kakodyo konna k'ogenda kukola lwaleero. Tolinaawo takitiki yonna gy'ogenda kussaawo etaakolwa ku muzungu wano ku Bwakabaka bw'e Buganda. Byonna oli mugadi benga ligoddamu. Omuzungu olaba yatulemwa n'atulekawo nga weetuli, naawe ojja kutulekawo era otambule ofe amagumba go gafusebengerere. Kaakati mu nkola eyo yabula biki by'oteeka mu bantu nga totaddeemu busosoze. Genocide yali eva kuki batunulira abalimi ne babalabanga abatalina magezi yenkola yaabwe kujjanga beekuza n'okwekulumbaza okukakasa nti bali waggulu. Kakati akawanga kabwe akabbato njagala okubategeeza ebigambo bino. Mwali mujja wano okujja okulwana nga Museveni abakulembedde. Najja n'afukamira mu maaso g'Obwakabaka bw'e Buganda. N'akola buli ekigwanidde mu Bwakabaka bw'e Buganda ne yeegayira ne ku Ssaabasajja Kabaka okumujja gye yali oba teyali amutadde ajja amwegatteko mu lutalo Abaganda tusobole okufuna okukkiririza mu ekyo. Singa twagaana Museveni yali badde afiiriddeyo. Kaakati mwajja n'ebirowoozo bya 50 years plan. Mwajja nabyo nga mmwe baki. Nga mmwe baki. Ba patriots, ba African. Nga mmwe abannalwanda. Pan-Africanists. Bwe mwajja n'ekyo ne mukiteekawo kye mubadde mujja mulwanyisa naye nga 50 years plan bannayuganda njagala okugibategeeza. Teri ku bannayuganda bonna 50 years plan eyogera butya bwe tukurashinga Buganda. Ekyo njagala bakitegeera bakyawule. 50 years plan teri kufuga ggwanga budde buwanvu. 50 years plan butya bwe tuyinza okujjawo ne tukurashinga Buganda ekyo bwe kiri. Abasinga obungi mukoze ku research. Muddeyo mutunuulire ku gundi ku kye tuyita dissertations za president yakola Tanzania ku first degree ye zaali zoogera ki. N'abalala badde batunuulire speech ye gye yakola bwe twateekawo podium egatta ba president akantu kayogera crushing all either nasanga Uganda eri under oba kantu ke tuyita enclave akatidi nga ka atom bwe kafaanagana n'enzijanga mbazimba naye amakulu bw'osoma ebigambo ebyo ne butya bwe yajja atusinkagana yali ategeeza butya bwe yajja ng'akurashinga Buganda momentamu ye bwe yajja. Ekyokubiri ku kyo bw'osoma dissertation ye ekulaga nti yali ajjiridde butya bw'oyinza okujja eggwanga nga Buganda n'olifuula eritagasa. Kyovula mu nsiko yabategeeza ebigambo bino. Obote yali musiru. N'agwamattukira eggwanga ekkulu erifaanaganako ng'eryo. Eggwanga erifaanaganako ng'eryo mu Bwakabaka Buganda eritutte ebbanga eddene emyaka egigenda mu 13 olireka lyo lyennyini ne lyera ne lyesuula lyokka. Abasinga obungi tebategeera nnyukuta eyo yali ategeeza ki. Yali atugamba nti butya bw'asobola okupulaninga enkwe ne zisuula eggwanga erifaanaganako bwe lityo. Era ensomesa yaabwe y'abakomunisiti nga Museveni tekkiriza mu nkola ya Bwakabaka. Museveni is a capitalist. Mu communist mwawu
bategedde butegeezi wano nti bajja nabo bibali baduma nabo tebabitegeera nga babbye bingi ne bakwayiriza bingi n'okusula kw'abala nga tebayinza kuba nabyo ng'abala tebalina kye balina kubanga capitalism ategeeza ownership. Ekyokubiri ffe tugatta system bbiri tulina mixed and capitalism. Kakati ate bo ba communist lwaki ente zaabwe tebazigabana? Kakati agenda okyeba nga si kituufu naga nti wali twawabamuko katono katukyuseemu. Kakati ovudde ebigambo byonna obyogedde si bye bisoose ozoogera ebigambo bingi nga bidismantlinga Buganda in this guys naye Abaganda tubadde bagumiikiriza ebbanga lyonna mu bubiibo ne tukugumiikiriza tekitegeeza ffe kuba abasiru Abaganda njagala kukiddamu obugumiikiriza n'obuwangwa bwaffe butambula nabwo bwe bukuumye Museveni okukakasa nti mu ggwanga mwali si maanyi ga mmundu si maanyi ga kifuba ago gayogerezaamu crashing. Ekyokubiri si kuba nti mugezi ate si kuba nti olwaliro alina kye tuyita Fountain of Honours Act emuwa obuyinza bugumiikiriza mu Baganda kyeki kyakumye Museveni okubanga wooli kubanga singa tuli kukyusiza omudumu gw'emmundu nkakasa amaanyi ge twakozesa nga tulwana gojje tusobola okukozesa amaanyi ge gamu okujjako ekyo kimu. Ekyokubiri ku kyo kyenjagala bannayuganda bategeere obukulembeze magezi wisdom kyobula Suleiman Bitabu yagamba nti nsaba Katonda mpa amagezi n'okutegeera Bayibuli kyegamba nti gwe nawa amagezi ag'omunda ne kungulu gwe nawa okutegeera bamukisa abalina amagezi ag'omunda n'ag'okungulu. Kaakati Museveni ku bibiri tolinaako kyolina amagezi g'olina ga buli olyomi ndabira ddala nga ofaanagana Bayibuli kye yatugamba nti zisanze ensi n'abo abagituddeko mazima ddala b'omuli olyomi asse gye bali n'obusungu bungi ng'ate akaseera alina katono ddala. Kaakati Museveni wajja kamanye ng'ojja kujja kulya Buganda obusungu ng'olina bungi amaanyi olina mangi enkola olina nnyingi naye ng'ate akaseera olina katono ddala era mu butono bwako olemeddwa dibuunikira yonna omulundi gumu mu myaka gy'ofugidde 34 we tutuuse Buganda tukyasobola gissa mu lubuto lwo ndayira mu nnya lya Katonda lw'oli kigezaako lw'ogenda okusiibula kituyambye na nnyo ng'okerebye era oserebye. Kaakati bannayuganda mutegeere akagambo kano asobola okukola ebyo ng'abadde acekinga ebintu bibiri kutegeeza mutabani we gwatembeta okujja okufuuka pulezidenti omugamba nti Buganda gy'oti ate kyalimu makulu n'anyeenyaamu alabe naye nkugamba ebigambo bino nti Bayibuli kyeyagaa nti ekipimo ky'opimiramu banno nawe bali kupimira lindirira acekinga kulaga oli muhoozi butya eggwanga bwe lifaanaga nti likyalina makulu tetutunuulira ebyo. Ndayira mu nnya lya Katonda ajjukira ebigambo bino baali babikutegeeza tolina kakodyo konna k'ogenda kukola lwaleero tolinaawo takitiki yonna gy'ogenda kussaawo etaakolwa ku muzungu wano ku Bwakabaka bw'e Buganda byonna oli mugadi benga lyegoddamu. Omuzungu olaba yatulemwa n'atulekawo nga weetuli naawe ojja kutulekawo era otambule ofe amagumba go gafuse